nabadde nina entalo zesaagala kuyingira mu nga nsirise ng'eraba MOP nabaleka nga saagala bayingiramu olw'ensonga twafuna ebizibu bingi nnyo mu kalulu akawedde. Imagine abasajja bano nga bali mu parliament tebatulangako okulowooza abaana abattibwa ku lwabwe, tebatulangako okulowooza abaana bali mu safe house gye banyigirizibwa bagibwamu enjala banyigibwa obuli maawa, tebatulako okulowooza abaana abataliiwo abatamanyiiko maziikire n'amayitire, tebatwalanko budde kulaba nti omusajja abayirawo mbiri natuuka mu constituency zonna, tebatulangako okugamba nti abaana bali ku mitimbagano bano abatasobola nakuddaka bakozesa amaanyi gaabwe eddoboozi lyabwe nga tebasobola kufumiitiriza bintu bino byonna. Ye najja n'agamba nti akola nnyo era biki era boogera ebigambo bingi nnyo ne batandika otulyamu olukwe. Nali nabeesonyiwa naye Hilary Kiyaga nabadde sigoberedde bulungi statement ze yakoze. Njagala muwe eddakiika 2 zokka ngenda mulekera abaana bamukwasaganye. Naye nina statement gye njagala musooke muwulire bulungi nnyo. One, fenna baagala enkyukakyuka nabawagenda National Platform. Kansooke malubaga message eno. Fenna tukkiririza era tukulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fenna tukkiririza era tukulemberwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kabere kansala, kabere chairman of the C3, kabere chairman of the C5, kabere member of parliament, kabere lupu jore Ssenyonyi, kabere secretary general. Fenna mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati nawuliriza statement za Hilary Kiyaga, Dr. Hilderman nga wait a minute. Nabadde mulekedde ba comrade mukwasaganye. Naye njagala kukola mu forensics katono mu video mu bugabi yayogedde katono nnyo. Munanso ina desagala mu wabudde. Forensics yeruwa yagambye bwate. Ekisooka yagambye nti yirwa kinjogere bigambo bye ngasoolo biyogere nze mukwate. Uliya bwe yagambye. Uganda, mukama wange, abadambalula, bebe wange, wali magala nkwate kasomote. Nalina kusiika. Kyekitiibwa bakadde baffe kye baatuteekamu nti bw'olaba nga otomera waakiri okola ki? Osirikawo. Kye njagala wali mu ntandikwa ogwa mpuuga gwa mulema okusala. Muganda munne, Mukatuliki munne, mukama we, lolo modo we. Kambiddemu nga nkwata kimu ku kimu, mumpulirize bulungi nnyo. Ogwampuuga gwa mulema okusala kubanga alina interest. Ogwampuuga gwa mulema okusala kubanga alina ekigambo kyakozeseza interest. Alina interest. Fenna abali mu nkyukakyuka interest yaffe yakujjako mu 7. Tetulina personal interest. Oba tetulina individual interests. Kati ono wakugamba nti ogwampuuga gwa mulema okusala kubanga alina interest. Which interest? Question number 1. Tugenda maaso. Your statement yesooka. Muli statement yokubiri. Mukatuliki munne Muganda. Kamba nyonyere ekintu ekyo. Dr. Hilderman Kiyaga Hilary bw'ogamba nti Mathasi Mpuuga Mukatuliki munno, which is okay. Eddiini y'Obukatuliki gye mmanyi obulungi, bw'okola ebikyamu tokkirizibwa wadde okusembera ku olotaali. Mpuuga gw'oyita mukwano gwo
nti mukatuliki munno ekereziya yamugobadde okusembera ku olutaali kitegeeza takyali mukatuliki munno. Ate mbabuweereza eggwanga temuweereza Baganda, muweereza Baganda Uganda bonna. Gogambye nti mukatuliki munno Mpuuga bamugoba okusembera ku olutaali kitegeeza mazambi maani takyasobola kugenda mu maaso ga Katonda kusembera. Gogamba nti mukatuliki munno gobo kyasobola kusembera ye takyasobola kusembera bamugoba. Bwogamba nti Muganda interest z'eggwanga teziri ku individual level, tuli ku national level. Ne bwogenda okukola bill oba etteeka tolikola nga lya mawokota, etteeka liba national. Siri Abaganda. Abaganda tebatukolera amateeka gaffe, amateeka gaba ga Uganda yonna. MP ulira obwongo, brain is a monkey, ulira obwongo. Ulira nti omukatuliki bamugobadda ku olutaali tasobola kusembera. Nti ate Muganda muno, that is wrong. Never ever defend someone who has committed a crime because you are tribal mate. That is wrong. Omuntu bw'akola ensobi tomulifaalinga ku ddiini kubanga eddiini ekugamba ekintu kyonna ekibi kikyawe oba tosobola kikyawa kyogereko oba tosobola kyogerako kijeewo. Kati goboga nti mukatuliki munno nga n'okusembera takyasembera nga yabba, naawe kitegeeza oga mu katiba ke kamu n'okusembera osemberera bwereere. N'okubeera Omuganda kitegeeza nti Abaganda mwatufuula nti tuli babbi, munno bwabba tosobola mwogerako. That's the difference we have. Tukyagenda mu maaso. Alright. Mukamaawo abadde akuwabula modo mu National Unity Platform mukama waffe ffenna ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abasigadde babeera ba supervisor. Our boss and our leader, our president Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ompulya bulungi nnyo. The moment Mpuuga bamujja ku bwalo ne babujja ku bwa commissioner, he is no longer your supervisor. Your boss is George Senyonyi. Bw'ogamba nti Mpuuga lolo modo kyakulabirako gy'oli. Byonna byabadde akola kitegeeza obiteekinga on, nawe oli mu ttuluba lyerimu. Si bwe kiri? Kati mukanda wange saagala kuwabudde. Wagambye nti wazimba ekitebe. Nze mbuuza endobolo gy'owa n'ebirabo by'owa mu ekereziya tootere tugamba nti Katonda omuyambyeko nnyo muyimirizaawo mu ssente z'osasula mu birabo n'endobolo mu kereziya. Owa tootere tugamba nti endobolo gy'owa oba ekimu eky'ekkumi oba ebirabo by'obulwa Sande mu kereziya tootere tugamba nti oyimirizaawo nnyo Katonda ku ssente z'owa buli lwa Sande oba tootere tugamba ekigambo ekyo. Kati kansooke nkunnyonnyole. Bwe mujja mu National Platform oba mu kibiina ekirala kyonna kirina amateeka n'ebiragiro n'obukwakkulizo. Era ogenda okukkiriza nti ngenda genda mu kibiina kiri kimpa ekkaadi wabeerawo terms and conditions. Akakadde k'obasa buli mwezi akagenda okufacilitatinga enkola y'ekibiina, akakadde ako kali constitutional ey'ekibiina, aba-FDC bazisasula, aba-NRM bazisasula, abaaki. Have you ever had anywhere nga waliwo be ba parliament ow'ekibiina ekirala complain nga kakadde ke basasula gwe kennyini wajja n'ogamba mumpeka ne bagikuwa ne bakubulira nti munnange buli mwezi ekibiina kijja kwetaaga akakadde kamu ku ssente z'okuddukanya emirimu gy'ekibiina. Wali owuliddeyo member parliament yenna acomplain nga kakadde ke basasula kabere ba NRM? Waki gwe omuntu omu ovudde noga nti wazimba ekibiina? Mukama wange ekibiina ky'abantu si Kyagulanyi, si ky'abantu. President ajja kuva omukulembeze omulala agenda kujja.
ezo sente za muwa musolo, it's a taxpayers money.